Yagwa mu mukwano. Yera yamenyeka omutima. Like seriously Musezi yagwa mu mukwano. Yagwa mu mukwano. Eno pichi gye yakuvugangako okukujja Kayungo okuzza e Uganda. Gwe wali olowooza nti kikyakuvugira Ate nalowoozanga mukwano gwange. Naye ate natuuka ng'ekiseera nga ndaba enkoko zijja nnamba n'eŋŋamba ono. Sigenda bisobola nze bino. Kamwesaleko mpola nitandika omwesalanga kompola nga yo just yali content oba wakyusa mbukyusa ku kirowoozo wamajjo nawe twabasanga wali kubukedde omukwano nga gwali gubasaza mu kabu laavu yali yakimemme Adija ngubulireko ekituufu kiri nti nze natandika okufumbira Mayanja nga ndi ku Botim kuba tweyagalanga nga tukolera ku Botim omukwano gwaffe obufumbo bwaffe kuba kati maze naye omwaka gumu tuwezezza omwaka mwezi gwa 11. Ndako kati ni wafumbanga otya ku Botim. Anti bino byensiba ngamba bakadaama. Ti omusajja muwa obudde. Nnyukira ku ssaawa 12 ngenda kuba nkoze ki? Maze amala kwebaka n'enkola ki? Ng'omukyalo ng'omuwala omutendeke yakozibwa. Oyinza okwebaka nga bbaawo tanneebaka. Adija osobola okwebaka nga omusajja tannadda? Tosobola kubanga bali baana bato. Nedda mukwano lindako omusajja ageze kulaba mupiira bw'okeesa ng'olinda. Munagenzi wange nino mulinda. Kozi sisobola. Nenyaza olaba Rema ayina akanya mu ttama ayina eriiso awaana bbaawe naye olwo gwe Kadaama talina yadde akazigo. Naye bannange Kadaama agenze naye mpulira omutima gunkubagana gwetu kuba nze natandika ofumba nga ndi mu kiyumba ky'omuwalabu up to now. Bannange laavu y'oku Botim ebeera etya? Bannange enyuma abo bakadaama be batagimanyi be balina gikwata naye atagimanya ajja neebuuzeeko kubanga enyuma awo omusajja wamanyira ddala nti olaba omuwala ono asobola okunfaako ng'alina tuli ku midiya wano ku Botim naye olwo we naaba mufunye agenda Kadaama tobeereyo okuggwamu ssuubi mbuuza teri agenda kunjagala my dear mmwe bakazi abakyasinze n'amaanyi wano naye okyali Kadaama era nkyali Kadaama kubeera n'omwami wange ebiseera ebisinga mpita Kadaama wange inginiya mulamba si bwe buno obusajjasajja inginiya wa masannyalaze waki inginiya wa bintu si wa masannyalaze ekikulu oluzungu luntawanya naye ekigambo ekyo akiŋŋamba mu lusi luntawanya ate olaba lwaki nti no Platinum Wellness Spa offers therapeutic massage services complimentary with sauna and steam bath for your full body cleansing. You can now get a Swedish massage, hot stones, sport massage, aromatherapy, salt ability hot stone therapy, Moroccan bath hammam, jacuzzi, and many more therapeutic massage varieties. We are located along Lukuli Road near Teletubbies Primary School, off Rumala Access, Kongebuziga. Call us on 0708-842-821. Platinum Wellness Spa, here to take care of you. Abalungi abali ku HK Media yenze Hadija Kigozi mu TikTokers edition olwaleero ndine Mukyala Mayanja. Naye bannange omwana ono yali mukyala Musezi kati Mukyala Mayanja. Kweganze n'ensoberwa naye bannaye TikTok etuvuga speed. Twagala okumanya ku buli mboozi ya muntu ndeeta abantu ne tunyumyamuko. Mwebale okutulaba, mwebale okutwagala, mwebale okusubscribinga aba BBH Travels nga bw'olaba bwennyumye bwennekaanikanye. Bannaye Amida kyonkola. Bannange ka t-shirt nkafunye ne ka cape nenkafunirawo mu bwangu ddala. Bannaye weebale kundowoozaako. Bakugamba nti gwe ayagala okugenda e Dubai bakolera visa eri very discounted. Ayagala okola visa extension, ayagala okola airport to airport visa change bagikolera ddala bulungi nnyo. Abagenda ku honeymoon, abagala okugenda okulambula bakolako bulambalamba. Aba Platinum Wellness Spa bakugamba nti spa yaabwe ennungi nnyo nnyini ddala ate ngeri ku mutindo gwa VIP treatment. Genda oyote okozese ku sauna yaabwe okozese ne ku massage. Haula nsanyusa okukulaba nange okusanga banga ddene mukyala
nga gyendi eno mpolampola Mayanja munnange kulika baby ye namuwona naye era Nyazala yamunzijjako kubanga ayagala tubeere mu mirembe gyaffe. Maama w'omulenzi yatwala omwana wammwe. Yamutwala ayagala tubeere mu ate kati guno sa nyonsa eki namyonsako emyezi ena jjajja we n'amutwala omuzzukulu asooka gw'osobola omulekera mukamwana. Sanyusa okukulaba weyanjulire kuba tulaba. Amanya gange nze Haula Mulunji mukyala Mayanja omubwati omuwala eyali Kadaama n'asalawo adde e Uganda ne Sekadaama we babeere wamu. Mwava babiri ne Sekadaama ku kyeyo. Tuyisanga ku TikTok. Mwano namujja ku TikTok. Naye abasajja bonna bajja ku TikTok. Anajjako oyo yekka. Ate Musezi. Ebya Musezi bambi kale yamenyeka n'omutima bambi. Naye nga Bakadaama be bawaganga Musezi. Be bamusudiyanga nti osobola okuwasa Haula biki. Naye nga tekituufu nali nga nkimubuulira. Namugambanga nina omusajja kuba kuva dda musajja wange ye manager wange. Kozi nze so addata we Uganda. Haula olina ne manager ye manager wange. Kati muneyo Bakadaama ne basudiya Musezi biki bambi n'agwa mu mukwano. Era yamenyeka omutima. Like seriously Musezi yagwa mu mukwano? Yagwa mu mukwano. Eno piki gye yakuvugangako okukujja ekayungo okuzza e Uganda. Gwe wali olowooza nti kye kyakuvugira Nze nalowoozanga mukwano gwange. Naye ate natuuka ng'ekiseera nga ndaba enkoko zijja nnamba n'eŋŋamba ono. Sigenda bisobola nze bino. Kamwesaleko mpola nitandika mwesalangako mpola. Mwesalako mpola soko tunyumize ku bya Musezi awo ebiseera bya Musezi mwatijja nnyo. Twatijja era buli ng'olwo mutijjanga ani? Nga tuli ba mukwano naye ate ye Musezi ye nga ye kaŋŋambe yali mulaavu eyaddala. Like serious? Ye yali mulaavu era nga kimanyi omuwala akoze eki amufunye so nga omuwala gwaliko ayina manager Mr. Mayanja omubwati. Ye yalinga n'okujja gy'oli n'okukola buli kimu byonna yalinga Mayanja nga yali emabega wange. But ate Musezi ye teyakimanyanga nti omuwala bambi gwaliko ayina omusajja. Naye mukyalo yagalira mu kamera ne Musezi nga wamutukuba mu maaso. Bana nabo mubakuba naye nga yo just yali content. Oba wakyusa mbukyusa ku kirowoozo wamma jjo nawe twabasanga wali kubukedde omukwano nga gwali gubasaza mu kabu. Laavu yali yakimemme. Adija ngubulireko ekituufu kiri nti nze natandika okufumbira Mayanja nga ndi ku Botim. Kuba tweyagalanga nga tukolera ku Botim omukwano gwaffe obufumbo bwaffe. Kuba kati mmaze naye omwaka gumu tuwezezza omwaka mu mwezi gw'11. Lindako kati ni wafumbanga otya ku Botim? Anti bino byensiba ngamba Bakadaama ti omusajja muwe obudde. Omusajja muwe obudde toddaawo kola mangu ebize nakolanga mangu emirimu gyange. N'ofumba. Ne mmanya nti kati akasawa Mayanja wanannyukira ku ssaawa 12 ngenda kuba nkoze eki? Maze amala kwebaka n'enkola ki? Ng'omukyalo ng'omuwala omutendeke yakozibwa. Oyinza okwebaka nga bbaawo tanneebaka. Ati gy'osobola okwebaka nga omusajja tannadda? Tosobola kubanga bali baana bato. Nedda mukwano lindako omusajja ageze kulaba mupiira bw'okeesa ng'olinda. Munagenzi wange nina omulinda kozi sisobola. Nenyazala we yatwalira obudde agamenti kambajjeko omwana ovuishi nga atajagala neekwase nti omwana ate amazeeko emirembe ate omwami bikino ng'obudde bwonna nina buwa buki mwami naye nga buli Kadaama ali eyo yagala omusajja akwagala. Omusajja akwagala anyuma, omusajja akwagala akuwa essanyu. Lino ly'essanyu ly'okunsi kati nze essanyu lyendimu. Mumuli omugamba Haula yeekoza Haula biki. N'eryo essanyu lyendimu. Ly'essanyu ly'okunsi musajja. Ly'essanyu wano tuli okusanyusa mibiri. Katonda ayagala mutima gwokka. Ayagala mutima kuba wonava bagenda kuteeka mu ttaka. Yatwala omutima gwe. Omubiri gwe ssanyu. Yagala omwami wo gwe tofa kugundi. No. Love your husband. Okitegeera muwe keya mulage omukwano musuusuute abasajja baliwo kubawaana. Nze Kadija kankubulireko
basajja bangi abajja mu kabokisi kange oba n'abawala bangi ndabika ndisiivinga abawala nga 10 olunaku oba abasajja abanneebuuzako engeri gye nkikola ki kubanga mbalaga ekituufu kino kye tulina okukola. Olaba Rema ayina akanya mu ttama, ayina eriiso awaana bbaawe naye olwo Kadaama talina yadde akazigo. Naye bannange Kadaama agenze naye mpulira omutima gunkubagana. Si yakutegese bino byonna ebiteeteeyi n'abironda. Byonna yangambye bebi yambala kino. Bebi kola bwoti. Okitegeera? Bebi wa Mayanja gwe. Mufune abasajja ababaagala, yagala omusajja akwagala. Okitegeera? Abantu alina abasajja babaagala nno Haula banaagamba obaduulira olowooza buli omu alina omusajja. Sirina gwe nduulira naye kino olwedde kyava gyeri Mukama Katonda sigamba nti twabisa nti nno oba tubyepaatiikako. Yatutonda babiri omukazi n'omuki omukyala olina okugondera omwami wo, olina okuwa omwami we ekitiibwa. Okitegeera? Olaba abakyala abasajja abenda teziba nsobi zaabwe wabula abakazi be balina wa ewaka be balina ewaka be batabawakeya anabeera ku ggwe atamwaniriza nga akomye. Abantu bagenda okuwa yunifoomu ggwe. Tewali yunifoomu gye bagenda kumpa kubanga nti omukwano wakagula. Anaakagula nze nafumba ne w'omukulako ebisubi ku gundi ku mutwe. Tasobola kunkyawa. Asigala bw'atyo. Yes, bangi musevinga video, mbona video gisevinge for future. Naye ne mwe babugi musevinga bankunda ne musevinga nze sibalinaako buzibu. Omusajja nkimanyi wange andi mungalezi kubanze natandika ofumba nga ndi mu kyumba ky'omuwalabu up to now. Bannange laavuyo ku Botim ebeera etya? Bannange enyuma abo bakadama be batigimanyi balina gikwata naye atagimanya ajja neebuuzeeko. Kubanga enyuma awo omusajja wamanyira ddala nti olaba omuwala ono asobola okunfaako ng'alina tuli ku media wano ku Botim naye olwo we naaba mufunye agenda Kadaama tobeereyo okuggwamu ssuubi mbuuza teri agenda kunjagala. My dear mmwe bakazi abakyasinze n'amaanyi wano mu Uganda ze mbabuulira. Naye okyali Kadaama? Era nkyali Kadaama kubeera n'omwami wange ebiseera ebisinga mpita Kadaama wange. Kadaama wange. Zendi Kadaama original speaking. Era nze akiikirira bakadaama mu nsi Uganda yonna. Era nze abawasa ne bakadaama basinga balabira ku nze. Era baliyo bangamba Haula totuswazanga. Haula beera ne Mayanja. Abasinga abajja mukyala mukomusajja. Mukyala Mayanja omubwati. Nebaga sobola kubaswaza kubanga nze nasalawo balaga nti bukimu kikola ki? Kisoboka. Yes, sanyusa omubiri gwo. Waliwo ekiseera wootuuka n'okulanga tewakyaliwo kusalirawo kaabe maama wo nga gwe alina okwesalirawo. Yagala omusajja wo, wana omusajja wo, buli kimu kikola okuva ku ntobo y'omutima gwo. Tofa mbogonya agenda kunvuma. Awo mujja kusemba nakyo. Ono mwana ana ayagala omusajja n'omutima gwe gwonna. Adija nze njagala omusajja. Era naye akimanyi nti Haula njagala. Ate naye anjagala. Okitegeera? Kubanga mpa respect nga mukyala we. Anteekamu ekitiibwa. Tasobola kwenda. Abantu bagenda okumpeera yunifoomu. Tewali yunifoomu gye bagenda. Singa baali bakugimpa, singa bagimpa dda nga nkyali Kadaama kuba natandika okufumba nga ndi mu kiyumba. Up to now. Tomaliddeyo laavu ya Botim. Kati mwakolanga mutya ng'ebintu mubikola mutya? Haula. Twekubiranga video call. Mukola mutya? Ne tweraga omukwano. Mwana abadde kyo. Kadaama ddeyo ku TikTok. Ate namune abasajja b'ennaku zino ba recording. Wala omusajja wa ku recording awo. Tuba tuli awo ng'ekijjuti kya Haula Mulunji kiri ku TikTok. Musajja wange ali understanding. Inginiya mulamba si bwe buno obusajja sajja. Inginiya kyo wa masannyalaze waki? Inginiya wa bintu si wa masannyalaze. Siwa ekikulu oluzungu luntawanya naye ekigambo ekyo akiŋŋamba mu lusi. Luntawanya ate olaba lwaki nti no. Lekanga kasa abantu bano ekituufu.
kubanga waliwo abali eyomba omukazi atasoma tomuwasa simanyi biki abo bali kubabe binnamagwatira tebimanyi kiddako kyenyinza okugamba nze Mayanja kyasinga okunjagalako oluzungu kuba buli kati nga gwe woosese naye bwafa enseko kagamba awaka mwafuulawo comedy store kuba kati nze nja nenjogera ekintu naafa enseko naye kati gwe muli bwe yakugamba engineer walowooza ategeeza engineer ti akola mu gundi biki bano kati nga olaba kiri ekizimbe nga agenda okikola ki kyekyo kyennyini yoyo omwami w'amayumba naye ng'asibe bano abagenda ate abeerewo biki bo balina engeri gye babikola ki gye babikolamu babikola batya simanyi engeri gye babikola simanyi engeri gye babikolamu naye nga akolerawo saagala kwogerawo ekikulu abaana bayinza omusangawo ate kati ba engineer babaawo bangi ku kizimbe otegeera otya nti ono yo wamuwandiikako 3 bayinza okugendawo mu tawuni awo waakula ku ofiisi zaabwe ate ne bamutawaanya nga bamusaba emirimu nga bamusaba emirimu kyogaba batikitoka tebalina mirimu kati nedda batikitoka balina emirimu kubanga tikitoka etubeezezaawo nnyo naye nga oli ayinza okugendawo nga tamusaba mulimu wabula ng'ayagala nga omanyi nti alabe bba Haula afaana banja baagala omulabako naye temina gye mugenda mumusanga kuba omusajja owange togenda musanga mu kibuga nti oba ali ku gundi no nalaba ka vidiyo ng'omusajja omwozesa ebintu omusajja ayoza ebintu no eyo love ogwo mukwano love just nagamba nti baby kankuoleza olusi nniiza okweteekamu neŋŋamba baby ndi mulwadde ng'okyeteekamu bwetesi yes nga toli mulwadde love nanti love olusi yendwaza omanyi omusajja wakuwa ennyo omukwano olwala era atamanyi nti love eruma oba love kifuuka ekirwadde okyali wansi nnyo naye mwana gwe omanyi okutijja nze nakulaba wano eno si kutijja wabula nkolera ddala ekyo kyenzijira ddala ku ntobo y'omutima gwange ate siina gwe nnumya wabula njagala buli kati nina mukwano gwange Goreti yafunye omusajja cause of me nti like ye muli yali yagamba nze ebyabasajja biki naye kati yangambye Haula nafunye omusajja era amwagala okufaako obufi banja bafunye abasajja because of me naddala bakadama waliwo ne benfunira abasajja bangi nkugambye bakadama bendisivinga olunaku baweranga 10 naye nga bonna baagala basajja ate nga baagala mbabuulire nkola ntya okikola otya okitegeera omusajja okuba nga akwagala bw'atyo kati gweobabuulirira mubuulira muwe ku magezi ne mugamba nti omusajja olina kukola kino olina kukola kiri olina kukola bwekiti omutima omulungi yes anti yagaliza ofune kuba kati bali bakadama bannange ate kadama okujja wano adibire wano wabulwe ne musajja amusuza amuwadde ku magezi osinga okitegeera amuwadde ku magezi osinga n'omugamba nti anti bo tebamanyi nti abasajja baana bato nga wonolaba Dija nti toyagala muntu akugambire ku mwana wo ne bw'osanga omwana wo ng'akoze ekibi omuwolereza okitegeera yoyo omusajja aba mwana wo yoyo first born gw'osooka okuzaala mu bulamu bwo yoyo mutwitinge ne bano boonaazaala nabo bakole ki bajje bamanye nti waliwo omwana kuba waliwo abakazi abamu wamala okuzaala neyeerabira ki neyeerabira omusajja okitegeera no ono yaba yasookawo ono mulage omukwano mulage buli kimu omulage nti ye yasooka okitegeera tebamugambako takola nsobi tomuddamu tomubuuza gy'ava omusajja tomubuuzaako nti bebi oluddeyo omusajja tebamubuuza gy'ava kubanga bebi obadde okola ki jamuwe mu kibuga namwe mwena mumulaba okitegeera olaba abasajja abamu wamma we bamusiba n'agamba omukazi alina empisa embi ne bansiba ebbanga eryo lyonna ne male awazi mu poliisi n'atankubira na kasimu Adija nze omusajja wange waafuna ekizibu mmanya kozi laavu ebeera muli instiri eri munda muli munsi ensiko eringa masannyalaze era mmanya bumanya nti Mayanja alabika alina obuzibu gwe wasakaddamu osirike nze mbagamba bali bagamba ba second hand biki naye nze mbabuulira ekigambo kino omusajja mukwate bulungi ebeere magnet ono ali mukwano bannange bw'oba mukwano ng'obuulirira abantu akagugwamu saaguguddemu jjo nguluddemu okuva nga nakajja natutolaba nakatintino omusajja mmukweka naye simukweka nti namubba
okitegera wabula mukweka because I respect him, I respect my husband n'emirimu gy'akola kubanga abaana ba TikTok bavuma ajja kuvumira omusajja nze onvuma byonna naye nga tonvumidde ku musajja sala akunvumira ku musajja wange omuvumako maama omusajja tetumuvumako nti oba nti nno oba ayina embaliga bamulabe waliwo naawe oba ntuma nti genda oŋŋambire kwona abaana ne bagamba ajjayo bbaawe tebalina gye bagenda mujja bana abasajja bannupu babeera nnyo ku mirimu gyabwe ebiseera ebisinga babeera ku mirimu gyabwe bafosinga nnyo ku mirimu gyabwe togenda musanga awo mbu mutadde mu kamera mumulabe feesi awula omusajja wabba mubbe mukwano taata we yakubulako taata we yamubulako mumuddize waba takubulangako namukubbako naojjona naawe kyabulabi gyali ewaka wammwe ate owoza namubba mwana muto nti munayoge omusajja tebamubba omusajja ayagala gwe nga gwe omuntu togenda kubeera ng'oyisa bubi omwana w'abandi oli eyo otulugunyamu abawala batulugunya abasajja olowooze nti nno tagenda funa mukazi agenda mmutegeera ku nsi ne waba oyina empisa embi ezirizita kuba buli muntu alina empisa zembi naye waliyo katonda omuntu gwe yamutondera kati ze waliyo abandaba eyo oyo ayasama nze sobola muwasa oyo ani ali muwasa oyo biki okitegeera naye ate nina omusajja amusinga obulungi eyasoma ali understanding engineer ng'akolera na mu kibuga wali Kampala ali mu office ali eno yafuna n'omusajja n'omukazi amuyooyoota gw'oli eyo woza mbu yesoba mwaga tolifuna yadde ne kadama ali kusiyiriza obusungu gabonja ani oyo akuvumira omusajja banvumira omusajja naye nze lwakuba kale ebyo sibiwa budde nze obudde bwa musajja wange gwempa obudde omwana naye yanyuma okuwasa omwana ali dedicated ndi ki bakiyita bateye mu luzungu indicating zanakuba gwe tokategeera bwaffe abali mu mukwano bwalaavu bwa mukwano kati so obadde okyambulira ku laavu ya Botim ebintu nga mbirira ku Botim omukwano nga tugusindira ku Botim naye yewangazizza bakadaama ofuna omusajja ali understanding nga yasomako ogibeerako n'otejjusa nakyeyo nze nabeerayo emyaka 3 n'ekitundu naye nga sibiriiko era sitaba mukazi kumpisa bubi singa naddayo dda singa nakomawo dda naye nga laavu eno omusajja gye yali ampa nga yanneerabiza ennaku y'ekiyumba abasajja gye bale bamanyi omukwano nga baabatendeka okuva mu buto bamanyi everything omukwano abakazi abamu balowooza nti omukwano ssente omukwano si ssente waliwo omusajja ajja n'akukwana n'akuwa ssente naye nga alina ekigendererwa ki n'akupangisiza n'emikwano gyange ng'omusajja yamufuna n'amupangisiza akazigo n'amuwa buli kimu naye we yamala okulaba kyayagala n'akola ki n'agenda omukwano teguba ssente eri eba laavu kintu kiva ddala ddala mu mubiri gw'omuntu mu mutima gw'omuntu tekiba kweyo mbu ssente era weoyagala ssente ziggwawo ate onaba oyagadde ssente we ziggwawo ojja kubulwa gy'obeera naye yagalira ddala omuntu gw'olabira ddala nti yoyo nga ne waba talina osobola obbeera naye okitegeera yagala omusajja gw'omanyi nti ono wenaabeera naye mu bbanga litugenda beera weetuti ate n'omuwala ali eyo ng'alowooza mbu omukazi gw'olaba anyirira mu kkubo musajja yakola ki yamuteekamu ssente bakyali mabega nnyo kuba alina kuzina abantu baagala abantu babasapootinga omuntu oba tomusapootinga tagenda kwagala kubanga oba toli malaaya oba mukyala ate kyokola oba kyogatta ku musajja kigenda kuyambira ki omwana wo kubanga tukolerera abaana baffe okitegeera ne bakadama bali eyo n'okwata lipooti y'omwana n'ogiteeka ku gundi ku TikTok n'otandika ovuma mbu obusajja mukwano vuma kasajjako kokka mbu obusajja obutaweerera baana muli busiru vuma kantuko kubanga wamala balinaye yali musiru mbulabaawo nga babugira akasajja kakokokka fe abaffe baleke mukwano bali understanding bali available si be bammwe batengerere bebe ayimiridde abaffe bandijja kufa
Waliwakusikano zisesekezi okuzita kati bannayo omwana atuwa omugunja Musezi yadda yeekayunga era Musezi ali kayunga naye gye yasirikira atya n'okunkubira essimu nze simuinaako buzibu no Musezi laba bwe yanyiiriza neŋŋamba kanneesonyiwe Musezi kugamba mbu nti okukubira essimu because of your husband really really golaba ng'ekyo kiba kijja mbu otya okunkubira essimu omanyi abantu benjogera nabo olunaku anti munnange oli yali mwami ate nga mwalinga mutambulanga mwenna kati omusajja wawulira nti Musezi yakubye Adija nkubulira ebigambo byange bino omwami wange yali manager wange ng'amumanyi Musezi nga n'olunaku lwe najjo n'okunnyonnyola Musezi ategeere ate kati wanyiiga bunyiizi omusajja wange ali ku gundi kuba ye gundi yeki ye looko ate era omulaba era ne wenyiga nawe osobola laba nti Haula ayina omusajja ne wobeera onkwano osobola okitegeera nti Haula ayina omusajja wuuno oba omulaba ono mukazi kati webeera muganda wo kati nze fayisi aliko kuno muganange omulezi wabeera muganda osobola oteeka muganda wo ku olopepa naawe olaba kisoboka oyina teekako musajja ategeera gw'oteeka kuno kati ate Musezi yamulabanga ate n'alowooza nti ate munnange nedda oli bali bakadama be bamuwaganga n'abantu abalala kale naye sijja kugamba nti kimuntu alina feeling ayinza okuba yalaba akawala akalungi ate kadaama avuddeko ebweru biki ng'alaba omuwala omulungi n'agamba newobeera gwe naye ng'omuwala gwaliko ebirowoozo bye biri mayiri nze nalinga mu 223 naye ng'ebirowoozo biri mu 224 nga bikulu ate ebya Musezi byalinga mu 218 ng'alowooza mukwano Musezi najja kuyisaamu eggaali nga mutwalidde omuzindalo n'amuwulira tasobola kumpisaamu tasobola nakudda mu kazindalo kuba akatyano kati akatyano katya kubanga ajja kugamba bambi yamenyeka omutima naye nga Musezi mukwano gwamanyi gwe wesula mu mukwano nze naggambanga nze ndiraavu nniga nina omusajja wange nga gwe oyagala kwesuula mu laavu kati okuva kwolwo Musezi taddangamu kukubira olw'okuba yakugamba ebyo n'onyiiga wamublockinga wamublockinga era mwagala nnyo naye ekyo ekintu akijje ekugamba mbu nno nti okukubira cause of your husband my husband ali understanding yakimanya nazanya mu basajja bonna nti oba omwami wange byandivuddeyo n'ayogerako yandibadde Keri naye teyamwogerako kubanga mwakola content ki nga twakola content muyitirivu nnyo era omwami wange yaŋŋamba n'aŋŋamba nnyo content ne Musezi ne Mawanda okusinga Keri nakola ne Mawanda kuba Mawanda gwe natandikirako era ne bansabula ne banvuma buli kimu kuba nze emikwano gyange gisinga basajja nenkola ne Mawanda content ne banvuma nnyo kuba Mawanda ebiseera bye yali blocking nga bakawala kamulimbye ne kamwegana nti tekasobola kwagala musajja alinga Mawanda nze nenga batasobola kwagala wama Mawanda kanzije nkole ki tukole video tukole content ogweke ennaku yoli omuwala okitegeera nga bamuvuma ne tukola bwe nabuukira ne tudda ku Keri ne tukola nnyo ne Keri oyo nnyo okitegeera naye olaba bangi teyava ina complaininga ku Keri wabula ekyamulowoozesanga zino gundi live ze twakolanga nga tubeera okwo baby biki n'agamba Keri ayinza okuntwalako omukazi okitegeera naye nga tekitali kituufu kuba Keri yali alina mukyala we lwakuba nti mukyala we obujja bwamuyitirirako nnyo nalowooza nti nze munaye nsobola okulya bbaawe yakukubira kasimu munnange yagiranga nnyo bbaawe kale nga mutegeera otya nti nange no one day Keri yasindika message yasindika video audio by mistake nazikola ki naziweereza nze ng'oli omukazi atabuse nnyo okitegeera ne mugamba Keri omanyi nze sikola ki mu bawala bonna b'okoze nabo sivanga nayoko nze ng'olumala okukola ne Keri video we bikoma era agenda okudda mu kabokisi kange nga waliwo video gyatadde nga ngamba Haula wali eno gye ntadde naye nga tubeerawo muno tunyumye oba biki no nga bakadama beekwanira abasajja era nze tasobola vaayo n'agamba nti Haula yali aneekwanira oba Haula yali aneegwaniza kuba nze ninda nnyo omusajja kuba nze ndi mwana muwala bankwana bukwanyi ekitegeera nga olaba Mr. Mayanja bw'atyo n'avaayo n'agamba nti Haula gwe njagala nga ye gwakola ki naye Musezi bambi ye n'agwa mu looko n'alookinga nze namulekayo baaliva odiya yamanyi waaliviirayo
nze navaayo ddeeyo nze ne mulekayo eyo y'amanyi. Abantu bagamba nti gwe wasuula Musezi, brandi ya Musezi. Labayo brandi ya Musezi kuba nze nali sinaba kuva bweru nga Musezi te abantu bonna nga bamulaba ku TikTok yes naye nga baali tebamwettanira nnyo ate nga we nali naye kuba nze nakikubanga nkiggumiza kuba nze wemba nzannya ekintu nkijjirayo ddala. Ojalaba firimu zange zengenda otandika okuzannya nzijirayo ddala kiri ekintu kyennyini nga woolaba layira wazanya ekintu n'akijjayo nange we nakizannyanga kati ye naagwa mu mukwano nze ne mulekayo kuba nze nali muzannyi wa firimu nga ndi muzannyi wa TikTok up to now lwakuba kyovalaba nti ebituufu sibireeta Mayanja alaleko nga mulesi simuleeta te sirimuleeta nali olubuto nenduzaala walaleko nga nduleese mu kamera nti mbalulage ng'olasha kama waalusibya mu vidiyo no sisobola munno naye omwogeddeko nedda simwogeddeko bubi bati abantu abatatwagala baba bangi ate nsobole okwagala yekugwa ku bbwa nti nze namala kuzaala nenvayo nembalaga omwana nabamulagako olunaku lumu nemujjawo ne jjajjawe naamutwala n'omutwala gaa mukamwana wange tamenyekana musaayi gwaffe tumuleke yeeyagale ayagale olulenzi lwe. Oyagala nnyo okwepiica okusinga okubeera n'omwana omwana amwe ng'anyuma ng'ali awo sigamba mbuno kwepiica era kwepiica noli nnyazaala oliyo muzzukulu asooka gwokimanyi nti mutabanyiwo Mayanja yasoma yasoma n'amala ne bamutikkira n'agenda eweru kuba yagenda okunkwana nga ali India yali India gye yali asomera era ng'ali mu kuddayo guno omwezi ogujja ng'addayo era kusoma addayo bwa inginiya bwa dokita era inginiya si bwa dokita oba dokita yabugaana addayo olulenzi lwange ana esimanyi yabugaana n'agamba ye ati ebyo kati addayo era kumaliriza gundize lwakuba saagala amuteeka mu kamera nandi bateddemu ebifaananyi by'emikolo gye nga bamutikkira byonna buli kimu nembalaga ne banne baali nabo eyindiya buli kimu nembibalaga naye saagala biteeka mu kamera naye nga kyekyo omusajja wange teri yadde amugambako. Kati singa nkye mwami Mayanja akeera ku makya n'afuna mujjawo tekirisoboka kuba Mayanja yasookera ku nze embuzi nze yagijjako gwe wali ogirina nkutidde nali second hand nyamugambirawo era n'omwana wange amumanyi bulungi amanyi bulungi omwana wange namugambirawo era we yajja bwati ne mugamba nnina omwana ngamba eyo si nsonga naye ye ebyabakazi yayita birabanga nako kyovala nze oli wangamba nti Mayanja yamukutte n'omukazi ndabira nteekawo n'omukono guno ne bagutemako kuba nze mmumanyi nze ekintu kiringa banagamba nti wazadde oti omwana yakulumya atya kati kyekyamayanja ti nze yamusabuukulula ate mpaka n'okumusiba era nze ali musiba nze yamuggulawo ate nze ali muggula ng'oyogeza confidence kyenjogera nkimanyi nkugambe kiringa bwe banagamba nti omwana yakulumya atya kati kyekiri. Abakyala bali ku TikTok wano bakadaama bagamba nti oyo omuwala tujja mulagirako bwereere tewali ffe twatandika TikTok kyovala abasinga aboogera tubalaba bulabi ffe twatandimanyi TikTok buli kimu tukimanyi kati bano abajja mbuno simanyi biki abo nga babazze ebbali ffe nga tuyitawo kwaffe tumanyi TikTok kati teri asobola gamba nti Haula omusajja agenda kukuleka nze mumanyi Mayanja mumanyi owange gwenjagala siwe tomukompe yalinga ku ntino alinga owuwo oba alinga yetaga 2024 ayagale mu njagala Haula gyayagala mu December yera bakubene gundi fireworks kubanga omwaka twaguyingidde tukyali mu ebyo byadde ebya 2023 twabirese bamusezi twabalese mu 2023 love ekunyumidde mami love enyumidde nzikiriza love yonja njiguddemu ate era nga nze mu mutima gwange ndaba nga yo n'omusajja gwensookeddeko ate nga wasookera dda ku balala naye abo sibajjukira kubanga love ono love y'ono sigirabangako gwe guno omukwano ndowooza ogwa nnamaddala gwe baali bagamba abantu gwe batunyumizaako nti omukwano gwa ddala gye guli w'oligwa ku mukwano omutuufu
nze nali nga nvuma balema ngamba beekoze abaani abo baleeyipite mu muvu tonnafuna musajja akwagala mukwano oli mufuna tolyogera oligamba bana ebyo bino Haula Mulunji bye yalingako ne Mayanja abalungi abali ku HK Media olwaleero luno tuli ne Haula Mulunji ku TikTok hostinga last year nga bw'omulaba mu video awo ng'ali ne yali mwami we in acting gwe bazanyanga naye Musezi abasinga obungi mwali mulowooza nti beeyagala oba bali mu mukwano n'okusinziiranga Haula engeri ekintu gye yakizannyangamu ng'akijjayo so perfectly ate tugenda okulaba wayiseewo akaseera katono Haula agamba ali lubuto ate bebi ate omusajja omupya kugaana ebitusobera so tugezezaako okunyumyamuko ng'abakyala twagala okubebaza nti mubala okutulaba aba BBH Travels banteekamu omusaayi kulaba nti sheetambula bulungi nga bw'olaba akabonero kano akali ku t-shirt yange njagadde nnyo mugende mukole visa change bannange gwali mu Dubai mu UAE kuba ku namba y'essimu gy'olabaawo wammanga bakoleko bulungi n'akayimba akali mu ssimu ye first born ataddibwako bannange omwami wange abadde akuba anti akayimba ako baakayimbira ffe lwakuba nennyiniko yakayimba bambi naye sikake yayimbira ffe kuba naye talina musajja kuwamanyi ki ate kyogamba singa tamwogeranga kyogamba ffenna twogera abasajja baffe ngalwa naye ffe atuwa obuyimba kasita obutujjaamu webutufiitingira naye tumusabire ajja funa olaba ne Rema yafuna naye ajja funa ng'omuyimbi alina omusajja naye tayagala mmuleeta mu kamera take it from me tewali ate abatayagala kuleeta musajja we mu kamera owange wamulabako mu kamera simulabangako era n'owange tomulabangako naye ate era kiraga nti omuyina ki ekiraga nti muyina bingi oyagala nkumenyera ekimu ku kimu siinaawo kiraga byonna biraga nti omuyina omusajja anyway hawo tuveewo tonkyusiza eggaali abaana ba TikTok ombatya sobola kukyusiza so kati obulamu buli butya okuva lwe wava ku kyeyo bitambula butya obulamu tebubadde bubi kuba bulimu omusajja si bubi bulimu omusajja nange Haula omusajja agaafuuse omusajja ojagaza omusajja bannange weva ku kamera ngenda kunoonya musajja omusajja wange yensonga lwaki ndi wano kuba musajja wa mukisa ate abadde manager mulungi byonna abikola layira TikTok yo yatandika okuyingiza ku mmane kati soko ndeko dadi yakubye abataka nagenda oshare naggwa jako copyright hello otuusa bulungi taata oli kumpi tuuka kajja mudooza kakutte naye ofune kacyayi awo dadi ofune kacyayi awo kuba empewo nnyingi ate toyambadde na jaketi obwedde oli luddawo gyemuwa ogenda funa ng'otuuse nonno nti jaamu abakutte jaamu mungi sorry kikwano mpulira omutima kati guba gunkuba nga si kankuleko ogende taata wange omulungi kubanga obudde ndi mu kukira yeso ogende oyanguba ofuna akacyayi kale naawe beera bulungi weekuume tewabaawo akukoonako kubanga nja kujjira ddala ekyo salaamu tennakugambako ojja kuva mu nsho ogende nja kugendayo balumbe obalumbe obayiseemu mwagala kuyitawo ojja kgenda obayiseemu njagenda asaagala kuŋŋambira ku musajja wange omwana w'abandi omuto naye kati yagenze talina jaketi gwe wabadde otunuddewa anti sitegedde naye ekikulu amanyi okwebuzaabuza asimbudde atya emmotoka nga siraba
jacket ate njijjukidde kati ng'empewo njiwulira mayinza bwempulire kasampulira newe kaba kawuka nga kannumyeko mba ndowooza ku musajja wange oba olowooza nti naye kamuluma oba olowooza nti naye akawuka kamuluma naye maama ng'okisussa no si kukisussa buli musajja yandisaanye n'afuna omukazi nga nti amanyi bwe bakwata omusajja bannange gwe wasoma ate era nga kyo ndowooza mu 2024 gye tulaga tewakyali mukazi yenna agenda kuddamu kuyisa mu musajja maaso tewaliiwo lwaki no ati kati gw'ofuna waki gw'ogenda oyisaamu amaaso yo gwoba okyali mukazi oba tokyali mukazi kubanga omusajja naye kati kuba kitofuuka senga n'okola emisomo ndaba ng'obisobola ebyasenga ekikulu ebyasenga nabyo sibyagala nnyo nnyo kubuulirira bakazi naye ng'ate eno ebbali n'abakadama bafunira abasajja obajjawa si nkugambye olunaku ndisivinga abasajja nga 10 bayinza okujja nga baagala ggwe no bamanyi era buli ajja mpita mukyala Mayanja bampita mukyala Mayanja muno esobola okunfunira ku mukazi ne bakadama era abamu bafunira abasajja ne lwakuba nti kati nakigezaamu luli nali ngamba bawa ku bwerere naye ng'ate ndaba ate gw'owadde yakomawo kati nenkiza ku ssente okufunira omuntu omusajja omujjako mane mujjako ssente tebiba bya bwerere kubanga aba amanya nti gwentutte namuguze buguzi sigenda mumanyiira ate era mba njagala n'okolera ddala nze byenkola byenkola kwanza wano sibikola bukozi mu kamera omusajja wange ndowooza naawe omulabye kiragira ddala nti yeviira ddala waka okitegeera eviira ddala waka buli kimu kiviira ddala gyeri mukyala we kati kyova olaba abasajja obasasuza ssente mbajjako ssente which means nti omwana w'abandi gwatutte si nsolo si wakuddamu bubi si wakambwalira omusajja omukazi alina okubeera wansi w'omusajja alina okubeera wansi w'omusajja nabeera ng'awuliriza omusajja we kyakola ki abakyala abaasoma nno tebaakuyiseemu eggaali nga bagamba nti ggwe tewasoma obukusoma si bwe bufumbo ate obulungi sigeemaka si buli mulungi nti ali mu maka mikwano gyange abasinga bali mu maka sina balungi mbalaba naye just bawa baba baabwe ekitiibwa omusajja abeereyo ng'alina abakazi be nga 5 naye ng'amanyi gy'akaabira ennaku yoyo maama we kubanga gwe omukyalo oba maama wa mwami wo kyekyo anti twawulirako ku intaneti okwo abagamba nti abakyala abataasoma tebafumba tebabawasa naye gwe walaba bameka abaawagira ekyo era baalaba nga kino kipapula kubanga abakazi abasinga abaasoma beerabawo ate tebawana basajja kitiibwa tebamanyi na kumanya kikiddako bali awo omutuukako tamanyi kiddako tamanyi kyakkola kuba tabiwa budde nti ye agamba nze engeri gye nnasoma kyova olaba basangeyo nga beepangisiza baliyo bawala nga 6 5 bagwa mu kaziko kamu naye nga baasoma kati munayo okusoma si bwe bufumbo ate si geemaka ate si kwe kufuna omusajja abasajja basinga baagala bawala abo just naye nga siga nti asobola omuteeka ewaka kuba talina kyagenda mwongerako kuba yajja mugamba njagala sente z'enviiri njagala kino njagala buli kimu aba amanyi omusajja agenda okimutusako so ffe tukola nti omusajja muzaddemu abaana ebintu byenkola by'abaana bange okitegeera by'abaana bange ate eyo ye famire yo kati nga wolaba nze ne Mayanja ekyo kyekika kyaffe kuba naffe tukola ekika ekyaffe nga ffe nti enda ya Mayanja eri oyogera nze ne Mayanja nti famire ya Mayanja eri luddawa nga nze naye n'abaana baffe kyekika kye tuba tulina okukola ki kubanga kati mama wange singa teyabeera gyali ewa taata wange nandibadde ewe waffe weewo kati gwe omukyala ali eyo nga wamunaye muwala wo tomulaze waabwe gw'osazeewo mujja abeerawo mutyo naye nga gy'ofumbiddwa yewaba ewammwe kyekiba ekikakyo yeba famire yo yeba endaayo kyova olaba omusajja olina nnyo muwa respect n'okwongera omumuzimba n'okumugattako n'otabeeraawo okugamba bino biri okitegeera kwa kati nze mbalamu Mayanja tugende out asanye emitwalo nga 3 enkya tugambe ki omwana mugambe ki timunaye nalinga ne taata wo olwo naalabika mukama amututte nalinga ne taata wo munaye twagenda nga outing ate ebiseera twali mu TikTok no
kola kyolaba ekisaana ekitasaana kikole ki okwagala okusirayinga ffenna tubyagala naye ate waliwo ekiteetaagisa kusirayinga kyetaagisa kinyuma nnyo ng'olina omwana we atudde wano Mayanja atudde wano nze ntudde wano nga ffenna tuli awa wamu nga tuli famire awo biba binyuma naye kati no biba tebinyuma n'omusajja batakubala mu magezi abalowooza mukazi wange wa dead simanyi baziyita out ezo every time takubalamu magezi sire queen nanga nti obudde butugoba so kadde engeri gye kazibiridde ndoza Haula tunaatera okuta naye mukyala nga wanyumye nnyo mu kapapo Mayanja gwe buli kyolaba Mayanja yabikoze kati bwakeera ku makya ng'agamba nti luno olugoye Haula lwe lugenda omumunyumira njagala nnyo nga wondaba bwoti nga woolaba wennyambadde wanjagala era wennyambala ebiseera ebisinga ebirala kimuyisa bubi n'agamba tonyumye n'akuvumirira kati obeera mu lugoye lumu kyotegeeza no like ennyambala eno gye nnyambadde hajati anjagala nnyo nga ndi hajati kuba yankwana ndi hajati ayagala nnyo like era n'ekyamusazawo nti ye obulamu bwe bwenna yali ayagala nnyo omuwala nga musiraamu kyovula ennyambala oba oluusi ebirala nanvumira nangamba tonyumye eraba wenna biki genda okwekanga nga mbijjeemu nga mbijjeemu nembiteeka wali kozi ye ayagala ndabe bw'atyo nze Mayanja omusajja ne waba nkwana era nkwana awulira waliwo n'omusajja w'omuntu sijja mwogera naye nga n'obujulizi mbulina yannemerako nnyo bambi omwami we kyovalaba nze mpulira ennaku era nagamba Mayanja ne mugamba Mayanja oba naye woobikola simanyi naye but this is not good nankwana nampaana nga Mayanja yeebase wano nze tulina mu buliri nno maama omusajja wamuloga abantu banagamba omusajja wamuloga era sisobola muloga wabula kubanga omusajja omulala kwana atya nga bba wali awaasiriza newobeera nga oli mukulu mu gavumenti newobeera nga oli mukulu mu ki ayina okumanya musajja wa kitiibwa nnyo musajja mukulu nnyo naye ng'ate mukwana abawala alimmo naye nga nze Mayanja buli musajja nkwana muloopa nagaya ebisajja biveeko bisiru tebirina magezi mukazi wabeera mu kamera akuwaana everyday abeera mu kamera ng'akuwaana but ate oli eno oli mukwenda era basanga nti Mayanja musajja wattu yali understanding ate musajja amatira nekyalina kubanga mumativu tayongerako tagattako simutegedde omusajja naye ojja mumbuulira ntuvudde ku kamera naye ng'abasajja n'abantu waliwo ebimu byolaba ku midiya nga boogera ku muntu n'olowooza si bituufu but ate wekikutuukako ng'oluusi kivuddemu ye kennyini najja gy'oli atandika okukukwana oli wanjagala kulaba njagala tugendeko naawe out njagala kutwalako wano nkutwaleko mu bazadde bange kani ningulaba everyday mpaana omusajja wange banaye nze bino byenkola si content nze nina omusajja ndi mukazi mufumbo nina omusajja kati okakasiza ensi kubanga kati luli mukunja Musezi watugamba nti yaliwo Mawanda yaliwo kati awo otubuulidde kitoko oli TikTok sigigatanya mu bufumbo bwange but ate we olaba mpaana b'abalala oli najja nagamba Haula tukoze tutya nkukoleyo ntya ompanire ku musajja wange okitegeera kyova asawa eno video zente zesinga oteekayo ziwana abasajja b'abantu nti kyenkola kibaagazisa okitegeera ko waliwo abawala bali nze so ateeka mu musajja sente nze so akola bwenti no mwana najja nagamba Haula emitwalo 2 giijo bba wange mumpanire wiiki namba oba mumpanire ennaku 2 ng'olwogamba nti gundi yantumye oba ng'owaananga no muwaananga era nkijja gyeri mukazi we n'abasajja kitegeera lwakuba nti nfuna nnyo abakazi naye n'abasajja nabo mwebali ti lwakuba nti ebintu byenjogera biva kubaki ku bakazi okitegeera maama nga omukazi sosobola kwewanira bba osindika abantu bamukuwaani anti kati wali vidiyo buli omu agenda giraba n'oyo yeeyita mujjawo naye agirabe egenda yayinza omuwaana eyo mujja we n'atakola ki n'atagiraba naye kati wane beegenda mutuukako okitegeera egenda mutuukako bulungi nnyo amanye nti omusajja gwendiko alina waliwo ne gwe nawaana juzi n'agamba omuwala najja nga adduka n'agamba Haula ani akuwadde omusajja oyo ne mugamba mukazi we naawe oli mukazi we yampadde enamba ye nampadde n'ebifaananyi bye
nangamba muwane nampa ne sente gobadde ogamba kinti munvumire ne mugamba ekyo sikikola nze ndiwo kuwaana buki buwaanyi okitegeera bawo muleete mukuwaanire bulungi nnyo naye mama onyiridde Bulala mukyala Mayanja anti era ng'omukazi omufumba w'abeera onkuba hiiti zokka mukyala dasiiti naye nkugamba omukazi bino si omusajja tomulabye mulabye gwe bagambe waliwo abajja mu kamera ne bagamba nga talina na musajja naye tomulabye tansaanira yakyamawa ali atya bakakasi nti ne bakaddama bafuna bayinginiya mamuliya mwenya masimanye kaddama tese bafuna musajja ategeera mukwano omusajja wange namujja mu Nuupu twali mu comment section mwe namujja naye ng'olusungu lwawandika lwali lw'amaanyi nga sirutegeera bulungi ne ngamba nja lutegeera mpola kuba nkwetaaga kati goddeeyo weezalawe temweyisaamu maaso baba banafuya mbu temwasoma mukwano wabanga eyasoma si yalabirira famire yo ekyo kizza ebbali kuba bwasoma bwe buyamba famire ye naye n'abaana be wabula tebuyamba ggwe kola ekyo ky'oli ate wekkiririzeemu gwonoogamba mbuze ndi shayi oli shayi muki tojja kumalako n'ensi yagala omusajja wamujja mu comment section yes mu basajja ba Nuupu gye namujja mu basajja ba Nuupu nga muli mu byabufuzi gye namusanga babeerayo neeyo layira nendaba omusajja ali gentleman akubye ekikalu soka ne mubuze oli looya nze nga saasoma nnyo kigenze wala nangamba siri looya wabula ndi yinginiya awo ng'oli Saudi nga ndi Dubai nali wano Sharujja nga ye ali India ngali India asoma ne mugamba munnaye engeri gyondabikiddemu kati nampeeza ebifaananyi ng'ali n'abazungu abazungu aba abayindi anti n'abazungu anti essomero liri mixed kati nga olaba abaddugavu we bava ne bagenda ne basomera eri naye era ye munne yaddayo dda naye olaba ye yagaana okuddayo yabagamba nze sireka mukazi wange Uganda munne naddayo si oleka kadamanyirira bw'ate omusanga yeefaako amanyi nti buli kimu kiba kyeteekako onaasangawo omulala baana batatereera afumbayo wiiki emu nadduka naye tasobola kugenda up to now era agamba Haula omala kuva wano Uganda oba si ekyo tugenda aba nangamba toddayo ku kyeyo nkuwasiza kati oli mukazi ofuuse maama kyokozeeko nange wengenda okukola ki wengenda otandikira era ng'omusajja ayimiridde ngaafuna chance bakyala banno nga tebalina basajja era munaye bo tebalina naye mbasabira Mukama abawe n'ekirala babeere bagonvu babeere no tebalina bambi nze ndi sivi abawala bangi bajja mu kabokisi kange bayitirivu Haula nkoze nti ofuna omusajja Haula ate baagala nno ng'owange kati ng'owange ngenda mujja ate simugabaako yadde olunaku olumu abakazi baagala omusajja nga wo anti abasajja basinga balina emputu tebawuliriza basajja baabwe kuba nze nkeera nenkola live nenkola musajja wange masaagi nemukola kati waliwo atakkirizanga byota omuntu atayagala kuwasa oba atayagala kufumbirwa nga gwe toyagala kubeera mwana muto kwekola bya kibebi kubeerawo nga gwoli bebi ebyobufumbo bireke ebyokuwasa bireke baleke tebatwononera budde tebayononera bannaabwe budde gwe toyagala kuyita bebi toyagala kuwaana toyagala kususu bireke kubanga laavu yeba y'abaana bato baba baana bato gwe Mayanja tomulabye nga bebi abulako kimu kwavula musibe engozi musajja wange alina ekyejo bannange alina ekyejo wano omusajja naawe nootya atiiriika kati nnyinza okugenda oba kati lwakuba nti ogenza otuuka nga mmaze okunaaba naye wengenda bwe nti era mmusanga waali awo ne mubuuze wedda lwaki tonaabye nti nninda gonnaazi ye alinga mwana muto bebi kati bwajjanga omunaaza ate nga lwaki simunaazi bebi aniize maama akomewa naazi nze mbagambye atasobola bya mukwano eby'abaana abato obufumbo bulekera ababisobola kubanga munaye mwe mulina emitima gyammwe giri eyo gyakakanyala
Gyakaluba muli ba Bin Laden muli batujju ba Bin Laden abedda babeere yeffe batuleke eno naye kati gwe tolaba bawala ennaku zino engeri gye bawaanamu abasajja oza babijjawo Haula mulungi babijja ku peji omanyi engeri gye ntendeseemu kati lwaki tokola ettendekero era njakola ettendekero ntandika obbatendeka otendeka abawala kubanga abaagala abasajja n'okuyiga engeri gy'olina okukwatamu omusajja kyekisinga obukulu era kyenjagalira ddala kyova olaba ennaku zino bajja bangi ate banneeyunira bangi nnyo Haula njagala fuuka mukwano gwo Haula munange omusajja wange ali bwati ne bwati Haula yogerako ne bba wange Haula buulirirako ku musajja wange okitegeera ayina eggume okitegeera mulimu abasajja abakazi abajja ne bagamba obuulirireko ku babba baabwe mbabuulirirekoko kale nga bambi omuwala alaga afaayo amwagala manyi kati guno omulembe guli omulembe gw'obumeeza ffe twaguvaamu dda naawe mbusimanya musajja sente z'okukameeza ebyo twabirekera bali aba 217 kati muli kugulibwa tuli eno mu analo tuli eno waggulu baziteeka ku mobile money tebakyaddawo mbusimanya ozikuka omwami taleseewo ssente ze za buli lunaku tezikyaliwo kuba kati abakazi tuli bakozi n'abasajja bakozi okitegeera nti wemba afunye oba nfunye akakadde ba $5,000 wekiba wekiringa tukigattira wamu nga tukikola tukola bya kizungu obuzungu olabayo eri mu bawalabu olabayo mbuna akameeza omwami wadde ebyo by'abaana abawana e Uganda bakyali mu bumeezi no si anti kati bye tulimu gwe omulembe gwe tulimu ebyabano twabivaako dda okitegeera tweyisa neeyisa ya kizungu nti ekintu omwami waaba akomawo n'agenda n'ashopping ebintu byonna n'akola ki n'aleeta kati gwe kiba kyotaagisa osobola okukigula kuba akantu akatono oba osobola okeetuusaako omukazi omutendeke obuvunaanyizibwa lwaki okubira omusajja esimu mbu tewali kanzaala simanyi tewali butto ogwo omulembe gw'abali eri bagundi mbugaasa aweddemu byabali bali abedda abakyalinda obumeeza mbu omwami aleeta akameeza guno omulembe omusajja afuna akakadde n'omukazi akola ki akafuna tebikyali ovuga emmotoka n'omusajja agivuga okitegeera tebikyalinga biri ebyedda kati awo byetwabalekera abagira balinda ez'obumeeza nga ffe tugenda mu maaso naye era bijja kuvaawo bajja genda batukopa mpolampola biveewo bijja kuggwawo labire ddala nga tebikyaliwo naye ng'omukyala ebyo birungi nnyo engeri gy'oyagalamu omwami we eri very attractive very mostive omwami wange mwagala munnange mwagala ate ne muwala munnange aleewo naba toyagadde mwami wo mmwe leero osuzizza luli osuzizza nze newoba mukwano gwange ng'olunaku odeetinga olina abasajja nga 6-8 mu ssimu yo nkuteerawo kubanga bangi bendabye ababonaabona olw'ekyo nga neyamuwa olubuto tamumanyi lwaki totuula owuwe omukazi ayala wuwe omuwala yenna omulungi ayala maka nti mukyala gundi okitegeera kati gwoba odeetinga ono luli oli wakirafu eno oli wasimanyi waani baani abo gweva mu bulamu bwange tambula ogende kuba nange ojja kunsiruwaza onzije ku mulamu okitegeera dija gwesobola okubeera n'omukwano bwe guti ogubeera n'abasajja 10 olunaku kyova olaba nti newonaabeera ng'oli looya newonaabeera oli munene mu gavumenti n'onkwana ngenda kugamba Mayanja ogenda baloopa ngenda baloopa kubanga munaye mwebyo oba temunnamu muggwamu obwo butaala nti omuntu otuulako ewamu n'onywera omukazi gw'olina akwagala asiba mu kamera akuwana lwaki oba okwana ba tiktok mazima ddala lwaki okwana ba tiktok naddala fe abakazi abasiraamu musajja talina kukwanakwana nnyo mukubanga muba mutyoboola ekitiibwa ky'omukyala kuba omukyala abeera full ate gwe n'omulaga nti munnaye alabika talina kyali okwana ba tiktok okwana ono okwana oli tuula wamu ne bebi wo mutereere mubeere wamu mwekakkanye kwa bino byakwebuulirira olina nakubera nga toyiga era toyiga byakwetereeza naye nga kapa eziri eyo ku lwange nnyingi nnyo saawa eno ezicreatinze cause of me and Mayanja era mbasabira Mukama abagumye mudde n'abasajja bammwe buli omu abeere n'omusajja bwe tulwanisa nti tulwanisaawo empisa embi obutamatira okwendayenda okudda eno okudda eri okitegeera
n'endwadde empitirivu ennyo tuzimalewo zonna buli muwala abeere n'omwami we. Kwanza omwami wange tayinza abeerako kirwadde ne sitamujjanjaba kozi wenejjanjaba naye ne mujjanjaba ne tuwona naye gwona agende wagundi odde wagundi otagala odde eno odde eri byebisiraani newonakola tojja kufuna. Kale bannaye tweyanziza nnyo oli wakabi nnyo. Akatale ke katuve wano. Akatale keka okigambo ki bw'olina eri bebi wange Mayanja kyekituufu kiri nti ondi mu musaayi. Tolaba nti wagamba nti nkuli mu musaayi naye nze ondi mu musaayi. Ate n'ekirala webale kuntegeera webale nakunnondayo webale nakulaga basajja nti ne Kadaama mukazi abo abatuvuma ne batusotterera. Ate ng'oli musajja yasoma olina ebitabo byo olina diguli zo zonna naye nosalawo n'ogamba tonaye mukyala wange. Kyekyo nange omwana ono ansanyusa ne mwe mulaba tuluddewo nga sinnaba kusiibula ebigambo bye binnyumira. Munzikirize mbasiibula in the tiktokers edition. Tuli ne Haula Mulunji olunaku olwaleero. Mbajjukiza bannange nti bw'oba oli mpya ku channel otunyigire kagamba ako ka subscribe. Mbeerawo ne Jona ku kamera baweereza. Yenze Hadija Kigozi aba BBH Travels bantekamu omusayikula nti kyetambula bulungi. Bakugamba nti gwali e Dubai oyagala kola visa extension, visa change, oyagala funa visa ekutwala mu UAE, bakubireko ku namba y'essimu gy'olabawo wammanga. Poza taba Platinum Wellness Spa, kasipaka bukalungi nnyo nnyini ddala. Ate nga balina branches ez'enjawulo. Gendayo okozese ku massage waabwe ku sauna ne steam. Neyanza nnyo bakwano yenze HK Media Hadija Kigozi mweraba.